Abantu bawangalira mu bitundu eby'e Kasese bazzeemu okukaaba agajjulujjulu olw'ebibamba ebyabafuukira ekyambika nga buli nkuba lw'etonnya bano balumbibwa okubulumbuka kw'ettaka olwo ne bafa nga n'abalala basenguddwa ne bafuuka emmomboze ku kyalo Bapata ekisangwa mu ggombolola y'e Bugoye mu disitulikiti y'e Kasese. Abayo bali mu maziga agatagambika oluvannyuma lwa bannaabwe basatu okubuutikirwa ettaka bonna ne bafa nga no kivudde ku nkuba eyafudde embi gye buvuddeko. Bano abaafudde abasatu wetule wano wenyini babadde bali mu nnimiro ne balaba enkuba ne bavaayo ne baduka emisindi, kumala kuduka emisindi ne baye ne bajja bayingira mu nyumba. Kabali mu nyumba wowe bati enkuba kucha sawa nga 10 ennyini buli omu n'ajja n'alaba naye bannange ekiyakoze. And basically I request the government that assist these people because of the problem that has happened. Ssentebe w'eggombolola y'e Bugoye Katalagiha James akakasizza enjega eno ng'ategeeza nti ng'oggyeko abantu okufa n'ensolo nnyingi zaafudde. As a government, we want to assure the community that where landslides occur, we are either lacking trees, we are telling our local people that they should grow more trees and deforestation should be stopped. Ono agamba nti ekitundu kino kiri mu bwerindo obutagambika era nga kaakati obulamu bw'abantu buli mu matiga ng'abasabye okwamuka ekitundu kino banoonya watuufu ow'okubeera. Valleys and where landslides are passing and where we suspect that any time landslides can occur, at least they should shift from those areas and resettle in areas which are good to settle. Otherwise, we want to affirm everyone who can come up and help, you come and help us. Bo ab'enganda z'abantu abafudde basaba gavumenti okubayambako mu nteekateeka ez'okuziika nga bano baakuziikibwa olunaku olw'enkya. We kindly request the office of the president that we should be helped in terms of the arrangement and the ceremony, the party ceremony of burying our members. We kindly request the office of the president that kindly he should help us in terms of disaster. Moses Mutabali yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.